konna kawanvu negoloza nkyakuwulira kulaba nkulaba nesikyakuwulira gwe okyandaba kannainze sikulaba actually I'm sitting in a sikyakuwulira kansooke nzigyeko nziremu nkube cheka network ya internet wano yetabuse. Let me switch off and then call it again. Hi. Is it a good morning, mommy? Good morning, honey. You How are you fine. sitting? Gundi but kanzija tugate gundi empula. Najjuka akutumidde. I was talking to her here ku video call naye network nechankalana. Enaku zino era network echankalana. Njagala genda kusumbula gundi. Nali ntaddeyo order ya masuuka amalala. Naye simanyi sokutu balancing ebintu ebyo tulabe. Abula baba gama suka geetaagisa. Tufune amasuuka amalala. Naye mama Junior oluuso oyina ensobi. Na ngojeko amasuuka. Ne bucket zino abaana zibasimuuliramu. Tufune endala. Tufune endala. It's okay. Naye mama Junior oyina problem emu. Nakugamba nti bw'obanga owandiika ba customers eno amasimu gaabwe gy'ogateeka. Eno gy'oteeka amasimu wano oba oteeka amannya. Naye ate gw'osoosa mannya osoosa masimu eno n'osembyayo erinnya. Owandiika gundi n'omubwete n'olyoka oteekawo essimu n'egyavudde. Ekyo kiba kitwanguyira okubala. Nange tukulanye. Mama Junior eno business. Ekyakuteesa mu business kugirwaninga. Ate kakati nawe bw'ogitambuza ng'abakozi obukozi awe batekola. Bali abakozi balina kulabira ku ggwe bye tulina okukwa otyo zino ze mbadde njagala okubala. Kakale atudewa. Bali owaja asaka mukanizi. Acha kuwa kamulabi. Elokwe sembeza akatebe ngokedde nnyo naawe twakanyiza sawa meka wanagamba njakira naye manyi ng'ekyo twakoye nnyo kati ne ngamba akasuke mpumulemu ne bazukusiza buzukusa ate nange mbadde nkyali wano ne mama Junior tukyabala gundi tukyabala njagala kufunayo masuuka malala. Mama Junior osiza otya owange okutukebera kwa ngotukyaye ayo siba kyawa era kati naye ekituufu era otukyaye otukyaye anedda siba kyaye gwetubeera naawe ne mukati twabadde ffenna kati togamba tyati mbakyaye ate kati eri bwe tubeera eri olwo wano mu bizinesi tokyatuwagirayo nako era mbawagira ate bonna mwenna temukyatuwagira naye ate ekiri fani nze mbawagira gyendya emmere eri ku bbaalayo gye ŋŋenda ayagundi kwe ŋŋenda bwe tugenda okusuubula wano ebintu bye twagala okukozesa era tugenda ku dduuka lya naye nedda mulimbaawo temulisikubula bizinesi zitambula nomanya nti ate kati ogenda eno ate tawaanamu mpolampola naye olina agamba nti eno guest house twakola yaffe yakwebakamu era ibeerayagala bakasitoma ibeerayagala bakasitoma mwotubuzeeko ennyo kakuleetereyo ku kyokunywa neyanziza Mama Junior wangi naye kati gweŋŋamba okuba nti mbabuzeeko nnyo gwe wakola ensobi ate ero gweokola otya guest house ayina okwata mukyalawo owaka n'omuteeka ku reception twakkanya twali tutandika bizinesi zino twakkanya abantu mmwe ogenda kukola restaurant gundi akole ebbaala Mike akole ebbaala George akole ekiduuka nkole guest house tugenda kwewagira n'okwesindikira bakasitoma temukyajja wange mwenna ekitugana okujja ewuwo gwakola ensobi mukyalawo wamuteeka wano ku reception jukira mukyalawo amanyi bulungi amanyi jolamu amanyi fena twemanyi kati gwe business gye wakola mukyalawo gwe ku reception abamwe si be balimu owo si yaliyo mu hoteri mu kiduuka wa George si yalimu ku kibaalaani aliyo kukyalawe lwaki mwenne abamwe bizinesi twazikolera baki gwe wakolera guest house kati mbulya bwe omuntu wajja wano okukyakala nga omukyalawo yaliwo ngaze n'omuntu omulala ate kizibu ki agenda amunyumize nti nalabye owewuwo nga jja waffe ku guest house eyo wakola nsobi wali badde either okola omuntu mulala yabaatuulawo oba either
totawana kola ki kujjawo kati aha guest house bojjawo weka kati nze ndete omuntu wange ng'omukyala waalaba agambe nti kirabika newange bwakola laba ono nedda temuli feya tesobola kuwagira bizinesi ani anagitula mukyala fena bizinesi twazikolera bakyala era mukyala wange yagituulamu nawe wuwo yagituulamu eyange nenge yange eringenda eyo kwata bizinesi gijemu omukyala kati leka nawe omukyala ngenda mujjamu ntya ngate bizinesi gwe nagikolera golina okutuula wano ntya kati fe tujje tutya wano tutya ewuwo wano mukyala wange ng'anyumya si ayogerera obwerere ono agende ng'alokompya owange Nuuru wategedde owange gugundi wategedde Tendo wategedde agende ng'akuba amasimu ono nedda ekintu kyangu mwe mujje mufune bwojja gweyitawo ogende mu luumu y'osirike omuntu wo ajje buziruvanyuma ndekukota lwaki nolwaki nekukuta okujja wano kanaawe sisobola kujja wano Geoffrey Manyi agamba tasobola kujja wano mwekwasa temwagala bwagazi kumpagira bw'osindika omuntu najja ye n'asookawo n'afuna akafo gwe bwojja tomusanga sala magezi omukyala mugobe mu bizinesi ate bizinesi mwe mwakozesa ensobi kakati mwagala kundekulira mwagala kunviiramu awo nze bizinesi nga talina bakaso ate nga bizinesi nagikolera mukyala maama owagikolera mukyala fe tukola tutya omukyala mugobe oba yalokuwaga omukyala mugobe namwe mpoze nga bamwe mubagobyeyo mpozi nga namwe abamwe mubagobyeyo kati nze owange bizinesi ndi mugobemu nga bamwe batudde olwo kinaaba kitaakola kimakomuki muteeka awaka ebimuli byawaka bibeera mu compound bwe babifukirira ne bikola ki naye bwe batobifukiridde bina ate jjukira ebimuli ebyo twabijja gindi eri wala nnyo ne nkugamba olina obifukirira amazzi nedda buli obumuli nga bwetwasimba ku ebimuli ekola omanye ekimuli kiri ekya pinki kyetwateeka ku lubalaza mu kisasi ekimuli ekyabantu buli ajja kyagala ne mukagundi yajja gye nakinogolako ettabi babimenya mukalumbuye yajja wano yajja eka nanogola ku kimuli nakinogolako ettabi wanogamba lumbu yajjawo nnyo lumbu yatajjawo nnyo wabula ate Fredi yajjawo Fredi yajjawo nnyo sijja kulinda birala sigeza bizinesi yo